Sagala kugamba bananganda tugenda kuzikola muna kubiri. Baja kutuwamu weeks ebiri. Weeks ebiri. Biri bwezite kubanga no ate going forward tujja kukyusamu ne weeks zino ebiri zifuuke week nya. Twakolako kye tuyita benchmarking. Eyo Canada, America ne UK. Nga tubabuuza passport etwala enakumeka okufulumya. Batugamba passport eri eno standard eno etwala emyezi esatu wakati wa myezi esatu n'emyezi ena. Standard. Eri gye bayita express ya mwezi gumu. The week nya. Eyo muri Canada, US ne UK. Ne Spain twagendayo. Naye bwe twali wano fonga tutandika twali ambitious nnyo. Twali ambitious. Lwaki twali ambitious? Twali ambitious lwakuba twali tulowooza nti bwe tuwa abantu okukola express passport banaaba batonotono si bangi. Kati nga tugamba express ya enaku bbiri. Enaku bbiri weziti. Naye lwakuba express fees ze twali tucharginga za mitwalo 15 nga si sente nyingi eziri awo. Twagenda kulaba nga buli omu ateekamu express. Eyali n'okutwala enaku bbiri nga etandise okuweza wiiki. Express nti omuntu ayagala passport ye express akola atya ku online okwo agifuna atya era ya sente meka. Express passport era nga bwe nkugambye application process sigala kye kimu. Era kuliko options bbiri. Bw'oba oyagala express nyiga wano. Bw'oba oyagala standard eno nyiga wano. Kati bw'oba onyize express ejja kuba ekuleetera payment reference numbers bbiri. Esookera ddala nga ya mitwalo 25 za katabo za passport. Ordinary. Reference number eyokubiri nga ya express service fees mitwalo 15 ng'osasula mitwalo 15. Kakati bw'ogenda mu banka osasulamu emirundi ebiri. Osooka n'osasula zino emitwalo 25 ku separate ate n'oyongerako emitwalo gino 15 najjo express fees separate. Emitwalo 40. System ye manyi ati bo applying express n'okugenda ku calendar okusaba olunaku ku appointment tekutwala wala nnyo. System yetegeera nti ono wa express wa mangu. Wogenda kusaba olunaku lw'okugiramu wano genda kukuwa ennaku zino eza wano kumpi. Naye bw'obeera wa standard ejja kuwa ennaku eziri. By the way nakyo tukyogereko nti standard etwala nnaku nga mmeka oba myezi emeka. Then express kiyinza kuntwalira nnaku nga mmeka. Omuntu oyo nakyakimanyi. Ate nga sinaba kuddamu ekyo kansooke mbulireko bannayuganda. Twakolako kye tuyita benchmarking. Eyo Canada, America ne UK. Nga tubabuuza passport etwala enakumeka okufulumya. Batugamba passport eri eno standard eno etwala emyezi esatu wakati wa myezi esatu n'emyezi ena. Standard. Eri gye bayita express ya mwezi gumu. The week nya. Eyo muri Canada, US ne UK. Ne Spain twagendayo. Naye bwe twali wano fonga tutandika twali ambitious nnyo. Twali ambitious. Lwaki twali ambitious? Twali ambitious lwakuba twali tulowooza nti bwe tuwa abantu okukola express passport banaaba batonotono si bangi. Kati nga tugamba express ya enaku bbiri. Enaku bbiri weziti. Naye lwakuba express fees ze twali tucharginga za mitwalo 15 nga si sente nyingi eziri awo. Twagenda kulaba nga buli omu ateekamu express. Eyali n'okutwala
enaku 2 nga etandise okuweza wiiki twali tuliawo abangi twali tuliawo ebitongole bino ebitwala abantu bino companies zino zitwala abaana ebweru okukola zino za labor export company anti zikunukiriza mu 200 kituufu naye kati buli kitongole oba buli company erina okuba ebeera n'abaana abataaka wansi wa 500 naye twasanga nga bino ebitongole kumbi byonna byateekamu express netulaba nga express mu system zibwe ziti ate kyokka wano kapasita yaffe ng'esigadde kyekimu ate kyokka nabona abalala ba standard nabo baasaba nabo bangi netusoberwa netugezaako okukola ki netubeera ne backlog eyo eya express kati awo nezirwalwamuko netwesanga nti express oluusi yali erina okumala enaku 4 nemala weeks 2 ne oluusi ne weeks 3 ne batandika okwemulugunya ne bwemulugunya naye kati bemulugunya ku bintu bya express bino kubanga abantu abatali suppose okusaba express omuntu atali mu bwetaavu nnyo ate naye n'ateekamu express n'afiiriza oyo omuntu ali mu bwetaavu waliwo omuntu nga ye waliwo alina emergency ekintu kimuguddeko mangu alina okutambula ate nga yalina okuteekako ki no express kati netubeera wano emiting tugamba nti oba tutuule zino simbi zino za express zongereko kubanga zino entono nnyo buli omu azisobola kubanga bw'ogenda nga Tanzania passport express osasulira ddala 1 million akakadde nga kamu yes okufuna express naye kati ffe wano mitwalo 15 buli omu ateekamu butesi netulowooza nti oba naffe tuzongereko tukyali awo tukirowoozaako tukubaganya ebirowoozo ku kintu kino ekya express kubanga zituyitiriddeko obungi so far mukyali ku nnaku 2 kati official enaku 2 naye enaku 2 saagala kugamba bannayuganda tugenda kuzikola mu nnaku 2 bajja kutuwaamu weeks 2 kubanga ate going forward tujja kukyusaamu ne weeks zino 2 zifuuke week 4 kubanga tulina okusookera ddala omwezi kusookera ddala tulina okubanga tukola kyetuyita citizenship verification ebintu byokugaba passport byakujasi otuuka bwoti nga tugikola mangu nga tugifulumya ogenda awo wolabira abakyamu abagenda okuyitiramu bakole ki bafuna passport kati tugamba bannayuganda bw'oyagala passport osasudde express linda wiiki 4 bw'olinda wiiki 4 kiba kituwadde obudde obwekanya omuntu ono aze gye tuli okenenya omuntu ono netumutunuulira ani munayuganda si munayuganda bwe tuwa passport naye bwe tunagamba nti tupapirize bupapirize jangu kubanga twagamba ekyo ekyenaku 2 nga tulowooza nti abantu bayinza kuba nga 230 olunaku naye twagenda okusanga nga abantu bali mu 10 naye kino abantu tebagenda obalyamu sente kubanga nze bwe mba manyi nti express ya nnaku 2 oli ajja ku applyinga for 2 days ng'amanyi ya nnaku 2 kino tebagenda obatwala mu kooti ekintu kya express okumala enaku 2 bwe twali tukitaddewo naye ndowooza n'omuntu naye anaaba atwala mu kooti naye ejja kuba nga tubuuza ebibuuzo abaloya baffe abanaaba bagenze mu kooti kubanga tujja kubuulira kooti yes twateekawo ekintu kino kya express nga tusuubira nti abantu bajja kuba batono naye kati ekintu kyeyongedde abantu bali bangi twandikoze ki twandisirise busirisi oba twandikozeeko kye tusobola nga bwe tugezaako okukola kati naye tetuli bubi nnyo ku issues za express by the way kati wenjogerera
si kuno omwezi si gwa munana tuli mu gwa munana mu system tulina mu express wa musanvu July tetulinamu zino ez'emabega oba June oba May bwezityo tetuli bubi basaba ba mwezi gwa musanvu ate era kyetwakoze kati twayongerako ne workstations twali mu kusookera ddala twalina 2 naye kati twayongera tulina 3 mu 2 workstations kati tugezaako n'ekirala ne twongezaako n'essaawa zetukoleramu twali wano bw'ojja ssaawa emu osanga ba-officers baffe nga batudde dda ssaawa emu mu kifo ky'okuyingira ssaawa 2 ssaawa emu ssaawa emu n'olweggulo tetuvaawo ssaawa 11 kubanga gavumenti tuvaawo ssaawa 12 ssaawa emu oluusi ssaawa 2 kisinziira abantu abaliwo naye buli gwe bawadde olunaku ku appointment buli lwajja wano tumukolako teri muntu gwe tugamba nti kati obudde butukutte gwe fuluma ogenda okomewo enkya okujjako nga tufunyeemu ekizibu mu sisitemu yaffe naye abantu abo betuwadde olunaku olwo bonna tubakolako oba tuva wano tunyuka ssaawa 3 ba-officers baffe babadde bambi bakola then aba-applying standard bo bamala bbanga ki okugifuna kati standard ngenda kubawa emyezi 2 kubanga kusookera ddala tulina abantu abayitirivu abasaba passport tulina abantu abasaba passport mu diaspora tulina abantu abasaba passport wano mu Uganda bayitirivu naye kye twakola nga bwe nkugambye ntwayongera ku workstations n'obudde bwe tukoleramu twagulawo ne offices ebweru wa Kampala twagula office Mbarara ekola ku bantu beeyo ne tugula office Mbale ne tugula office Gulu era tu planning okugula office endala ekola ku bya passport Jinja ne Arua kati tusuubira nti mu myezi gino 2 size wiiki nga 8 eno ordinary passport ejja kubanga omuntu abasobola okugifuna naye ekiseera ekyo si kibi naye kati kankubirize bannayuganda ku bintu ku budde buno bwe tugaba obwa passport bw'oba olina olugendo tegeka olugendo lwo saba passport nga bukyali bw'oba katugeze olina olugendo mu January 2023 twakitoojja kati nosaba passport naye abannayuganda abasinga obungi ate nabano be baliddeko ssente bano abafere omuntu alina olugendo enkya ajja leero okusaba passport ateekamu leero n'abuguuta naawo natandika okutuyanirira awo njagala passport y'amangu juzi twali awo juzi mbadde mbalaba nga mwogera ku omukungu gwe bakuba millions 2 ku lwekyo yajja wano n'apapirira n'apakinga motoka ye wabweru awo n'abuuza abayera ku kubo banange anayinza okufunira passport y'amangu buli omu amubuuza abayera awo abatunda ebinyeebwe ababuuza musobola kunfuniramu kati abafere be bamulabira ne bakola ki ne bamuyita ne bamu-offloadinga ku ezo sente ate yaddamu okubalaba teyabalaba kati ebintu by'okubuguuta n'ebyo so nkubiriza abannayuganda wonna gye muli oba oyagala kusaba passport kisabe mu budde twala obudde bwo bw'otwala obudde bwo teri muntu agenda okujjako sente nti ayagala okufunira ki passport naye abantu tebakikola mu budde ne batandika okuba amasimu ne bakubira bakirinazi wano ne bakubira buli omu bwe balaba ayingira wano mu ministry bamukubira amasimu nze nange bankubira amasimu amayitirivu nyamba kino ekya passport naye twandigezezaako ne tukkiririza mu system zaffe ne tulaba ne tubeera n'okukkiririza mu system zaffe applyinga mu budde teekayo olabe system zikole ogwayo naye kati bw'onooteekayo ono naye ateekayo n'ajja ono naye n'ajja asaba ono naye n'ajja abantu tujja kubeera n'omujjuzo mungi wano naye bwe tukkiriza mu system ojja kulaba nga buli kimu kitambula bulungi
n'olwekyo nkubiriza Abannayuganda abali abandaba n'abampuliriza nti bw'oba oyagala kusaba passport gisabe ng'ogudde ku kyali wakiri emyezi 6 oba emyezi